Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'olina amadaala g'oyambuka kitegeeza ki? Bangi baloose nnyo nga bambuka amadaala. Balaba amadaala ag'enju nga bagambuka. Abalala ne balaba amadaala nga mawanvu nnyo. Amadaala gategeeza nti ogenda kulinnyisibwa. Bwe guba mulimu kiba kitegeeza ogenda kulinnyisibwa woba obadde ng'oli ku basekretale bayinza okuzza ku bwa maneja. Bw'oba ng'obadde ng'olina ekifo ky'olimu basobola okukuzza mu kifo eky'amaanyi. Bw'oba ng'obadde olina ky'oddukanya nga kyetaagisa woofiisi oba ogenda kugifuna. Bw'obeera nga tobadde onnafuna bufumbo naye ng'olina omwami kikulaga nti ogenda kulinnyisibwa eddaala ofuuke mukyala gundi oba mwami gundi. Oba nno tolinnya eddaala awo kisobola okukulaga nti mu ssente zo zigenda kweyongerako. Bw'oba nga bukulembeze bagenda kujja mu kifo ky'olimu ekya wansi bakwambuse mu kifo ekya waggulu. Kiraga nti obulamu bwo bugenda kukyuka okuva ku zero bwambukira ddala mpaka ku hiro waggulu. Kubanga omuwanguzi yenna nga bw'abeera waggulu naawe obeera ogenda kulinnyisibwa eddaala mu buli kintu kyonna ky'okola. Waliwo bempulidde ng'amadaala ago bagambuka balina kye beetisse naye nga kye beetisse kizitowa. Nga kitegeeza ki kino? Wandibadde oyambukira mu ddakiika ng'emu ogenda kumalawo eddakiika nga 10 kubanga olina bye weetisse. Kale kino kitegeeza ki? Kino kiba kikulaga nti ogenda kwambusibwa amadaala naye waliwo ebikusika ebitayagala oyambuke. Giyinza okuba nga mikwano gyo, bayinza okuba nga baakuloga nga balina bye baakusibira, bayinza okuba nga waliwo abatakwagaliza, oba naawe kennyini ng'olina bingi ebikuli ku mutwe, nga bingi by'olowooza by'ogattagatta ebikulemesa okutunuulira amadaala ago oleme kulinnya bbali. N'olwekyo bikusika bikuza mabega oba bikwambusa mpola mpola. Kyova olaba ng'abantu bonna abasinga okutuuka bwe balina okgenda, omusungu kyayita struggle, bayita mu mbeera nga nkakkali nga yakulwana nnyo. Olw'ebyo ebibeera biziyiza okwambusibwa kw'oyo omuntu. N'olwekyo bw'olota ekiroto ng'ekyo weggyeko omugugu ogwo ogukasuke. Kyova olaba nti ffe emigugu twagikwasa Yesu Kristo, yagyetikka nga tukozesa omusaayi gwe. Olwo nno osobole okwambuka amadaala ago otuuka ate ku levo eweesera ekitiibwa Katonda naawe ekusanyusa. Naye ate singa oloota ng'okkirira amadaala, ekyo kiba kiraga nti oli mu kuva mu kifo ky'olimu ekya waggulu bakuteeke mu kya wansi. Bw'oba ng'obadde headmaster ogenda kufuuka musomesa ate ow'ekkiraasi eya wansi. Bw'oba nga yiggwe abadde alina ekibiina ky'okulira bagenda kukuzza mu bakozi naawe obeere ng'okulirwa. N'olwekyo ebirooto ng'ebyo olina okubyegendereza. Subscribinga ofollowinge era obuuse n'ekirooto kyo kijja kuddibwamu.